abatuuze abawangalira mu Kigangazi Town Council okuli Kitanda Bigasa ne Bukangwe ku Masimi North bagamba nti basanga okusomozebwa olw'okutindiga ngende empamvu okugenda malwaliro ga gavumenti bafuna obujjanjabi. Eddwaliro lye tuyina tweyambisako n'amagombolola amalala agasinga gajja wano ate eddagala baganye eddwaliro liganye okusuumusibwa okuva ku Health Center 2 okugenda ku Health Center 3. Oba wasuze n'omuntu nga mulwadde kiro ku Sande buke ku Mande ojja keerawo otuuseewo ssaawa 2 weebake ssaawa 3:4 batuuka. Abatuuze babyogedde mu nsingano gye babadde muno mbaka akikira ku Masimi North Dr. Christine Ndiwala na ssente wa disitulikiti Fred Kayiranyi n'abakulembeze baabwe abala ku mitinde egy'enjawulo. Resource twatoola ku basawo be tulina n'eddagala tutoola ku malwaliro amalala ge tulina naye eddwaliro ne lye Bukango naliwandiikira dde ebbaluwa ne ngitwala ku ministry nga twagala Bukango ekodingibwe ng'eddwaliro erya Health Center 3. Basente b'amagombolo kuli gy'ogiwuliramu Sebuba ne yasindikawo babasiziddewo ne bategeeza nga balina ekizibu kyagamu ku malwaliro ga gavumenti agasigaza ebizimbe naye nga mpaawo kigayamba batuuze. Abaweereza eddagala ebiseera ebisinga baweereza eddagala ne baweerezaamu n'eddagala lye tutakozesa nnyo eno ate ne balekayo eddagala lye tubeera twetaaga kati ojja kwesiŋŋaana nga wano Kigangazi Town Council tulina ekizibu ky'abalwadde b'ensimbu bangi nnyo naye eddagala eryo tetulifuna. Basawo tebambala uniform omusanga yambadde sandoozi nga enviiri zonna zalina bugwa ku balwadde. So abasawo beetaagamu orientation naye nja bakwatamu. Ngerimu abatuuze babulidde abakulembeze nga balina ekizibu ky'ebyenjiriza kibagamba nti buli oluusi byeyongera okuseba olw'ebbula lyabasomesa ku kusenda ebizimbe ebikutte mu mbinabina. Ssentebe Nnyingi asinziddewo n'alagira gavumenti okukwasizaako disitulikiti okulaba nga bannabukumansi bafuna obuweereza obutuukanye n'omutindo. Ebifo vakansizi we ziri mu masomero ez'abakozi naye tebalanga mirimo. Nti usanga essomero nga omusomesa bamuwadde transfer n'agenda ate ne batazzaawo omusomesa agenda kukola mu kifo kya musomesa. Nosanga omwaka guno essomero lirina abasomesa 10 gugenda okutuuka mu mwaka oguddamu nga lirina abasomesa 8. Nga omusomuka gw'ekyaza mulimu amasomero 2 agali ku musingi gwa primary nosanga nga omubuka gw'ekiteme gulinamu essomero limu ng'osanga Bukango awamu ne Kalungusi tuyina. Gavumenti etuyambe enrolinge abasomesa abamala mu classes tusobole okubeera abangi tutambuze bulungi omulimu. Yona Nanyomo yakusakidde Green ku Lwakere TV.